abalondoola ebyobufuzi mulaba mutya tooki eyayisiddwamu ng'ekubibwa mu bakulembeze abeesimbiwe 11 bamaliriza nga bawadde Nalukoola kaadi ey'okuvuganya e Kawempe North Constituency okujjuza ekifo ky'omugenzi Muhammad Ssejjirinya. Akakuŋŋunta akakozeseddwa mukalaba mutya ebyobufuzi bitambulira awo oba waliwo ebyabuzeemu? Tutandike se. Njagala kuyozaayoza mwami Nalukoola okuyita mu kamyufu ka Nuupu, era ezo ze tuyita primaries. Kati ekyenjawulo tewali kipya nnyo Nuupu kye yakoze ekibadde tekikolwanga DP, UPC oba NRM n'ebibiina ebirala ebitonotono UGM. Ekyenjawulo kyokka ekyabaddemu nti prosesi yaabwe bo balina bwe bagipima ne bibapimirako ebyenjawulo ku by'ebibiina ebiki ebirala. Ekirala ekyenjawulo ekyabaddemu nti baayise national cameras ne zikola live ne bakozesa ne social media nazo ne zikola ki live. Naye akamyufu kinajjukirwa n'ekigambo ekyo kyava ku vaawo mpitewo wa primaries eyali mu kulonda chairman w'e Makingi, oluvannyuma n'ayimaginga nga mwami Ssenyondwa bavuganya n'omuvubuka omuto Deo Kijambu. Oluvannyuma Deo Kijambu n'amalanga yakoze eki wali mu kamyufu hall Katwe. Niwova ekigambo tekyava nti oba ebibiina ebiyina langi emyufu oba ebyaki. Abantu bagadde kati bakayite nti akabbulu, nti akayero, nti akaki, basobole okyenera NRM waza oba FDC waza oba UPC waza oba DP waza. Kubanga ate bw'ogamba nti kamyufu ng'ate ekibiina oluse kirina na kala ki myufu, naye awo waava ekigambo. Kati kana akamyufu akabadde mu Nuupu njawulo yokka yakubeera national cameras and it is a by election kekokka koolina. Bayinza n'obutakisobola kukiddamu kikola mu primaries zonna endala ezigenda okukola ki okubeera one capacity. Osobola okukikola ku presidential debate nga bwe tugenda mu delegates conference ye ekifo ky'obwa president kifuna enjawulo maybe ekiddako kya secretary general naye ebifo ebirala tebifuna na chance. Mu general elections presidential debate yebanga olupimo olunayamba abalonzi okwongera okumanya ebinonogo ebiri mu nteekateeka ba president abuzibanyuma. Naye ku luno kisoboka yo primary muba n'omuntu omu okulaba nti bo bannakwedde tebaafuna ekyo n'abalala abazze beesimbawo ate nabo tebakinyiigiramu. Ne NUP yali tenarifininga process yaayo kwongeramu binonogo biki birala. Naye era ng'era bye yakola byalinga primary zisobola okuba za selection oba election. Kati NRM yogiraba ku luno yakozesezza selection ng'ate eringa eyigidde ku kye twakola mu people power mu kusooka. Naye toyinzaga nti NRM n'emyaka gye yakamala yayigidde buyigizi ku people power. Waliwo ebintu byolaba n'oga nti kati mu kaseera nga kano obudde tewali oba obudde nnina kankole kino. Nze ndowooza nti selection yo abalonzi oba bammye bummi mu kusala naddala bwabaawo ebbanga erisukka mu wiiki 2 naddala mu kifo ekitono nga kati ekyawa ekyekawempe. Naye katugende ku biri ebirala awo bwennyini banaasobola okimaintaininga ne ku bifo biri ebirala bye tugenda okubanga they may not be able okusinziira ku busobozi n'obudde okwewaayo kw'abakozi ba Nuupu oluusi n'obudde resources notwithstanding ebirala. Naye ensonga enkulu era erimu ebyo ebibiri kinga tumaze okubayozaayoza okukola ekyo n'oli yayiseemu okumuyozaayoza n'abanyigiddemu nti mu bye basinziirako okulonda n'engeri gye balondamu wewayinza okubeera ekituli oba sematuli ate abatulisa
ng'omulaba akikoze eki akiyambisizza obanga abantu balabye bafunye obutamatira n'enkola eyo kubanga bw'otunuulira nti debate abantu abasinga gye beesunze okulaba nga yeetwala obubonero 10 bwokka vetting yo process ng'etwala obubonero 4 ate amaanyi ku ground ge bayita amaanyi ku ground nga gatwala obubonero 5 kitegeeza nti mu bubonero 9 abantu babeeramu ne input ntono okitegeeza nja kuwa ekyokulabirako olaba bano nga abakola abaselectinga abayimbi oba abakatemba nga bagenze eyo mbibira ne bamalayo ebbanga okutwala bagayitano nti bw'omala debate babe bamala okwogera abantu bo bennyini aba ground ne bakuba essimu kati bwe bakuba essimu babaako gwe basonzeeko nti oyo asinze okukola obulungi n'ebirala bye baba bamanyiko si ebyo byokka byebayogedda naye ekyo kikulaga nti bali bo bennyini abantu bannannyini mukulembeze oyo baba balina kye bakoze eki kye batunuulidde naye bw'okiwa obubonero 10 nkusalawo okwo okusembayo bwokka naye vetting process yo n'ogiwa obubonero 4 ate ne ground amanya gula n'ogiwa obubonero 5 ng'ate ebyo ebibiri basically office ya secretary general ne banne balonze ye ku lulwe be baba babisalawo oba towadde enkizo ddoboozi lya muntu wa bulijjo nannyini mukulembeze oyo okubaako oba nannyini kibiina okubaako kyakola ki era okukaaba kwoyinza okuba nga ojja kulaba sinaba kumanya naye ojja kulaba mu NUP beba antu ba members bo batera kuyita bafoot soldier gandi mutuwadde road deal betulina gwe twali twagala mulese mulala ate mumulese ki mulala lwaki ngandi oli sematuli ayinza n'okutulisa tibwabaawo corruption omanyi corruption tebamukolera mu open olinga waliwo esente ezeetikiddwa ebinywa by'esente kyangu nnyo okukoraptinga abantu abatono abasalawo ebintu ebinene okusinga okukoraptinga abantu bamemba bonna oba bannakawempe bonna mu mbeera eno nga bweri so bwabaawo nti oli sente sex special relations ng'oli ayagadde ate nazo azifuule factor mu kusalawo kwe abatono bangu nnyo okukola ekyo naye abangi kizibu okugaa nti bonna basazeewo kubanga oli yadde boyfriend wooni oba girlfriend woono kizibu okusalawo nga yabadde muganda we byawadde oli oba oli yeetisse embuzi oba yeetisse ekinywa kya sente kati awo we wayinza okuva obulabe mu process ya NUP naye ekyo nze NUP si bwe yakoze process yayo bwegisalawo era bwe yagisalawo si concern yaffe abalala kyayo n'abo abagenza okwenyigira mu mazina gaki g'enkima era bonga abanannuupu n'abo abenyigiddemu balina kukigumira naye ate ffe nga bwe twalabika mu people power nga tukyazimba people power nga badisruptors tebanaba kuba busu nti amaanyi g'abantu oluusi gasalawo kirala ne ku maanyi g'akabondo k'abantu oba ekibiina oba akabiina tojja kwerabira nti ekyaddondo ebibiina byasalawo bakandidate ab'enjawulo nga waliwo ne kubagamba awo yinkambenti naye bwe twaleeta omulala yali Kyagulanyi nga talina na kibiina naye nga tubuuzizza abantu juga twagenda buli zooni buli muluka era we wava ekigambo people power Jinja East bwe kyali Jinja East twabuuza abantu okuva e Masese okutuuka mu Boma okutuuka wano Kazimingi n'ebitundu ebirala so abo bwe twababuuza nga bo bagamba nti mwiru naye ate nga aba FDC
ba managers b'ekibiina nga bagamba nedda yandibadde maganda bwe tuba tuleeta paka twayogera n'aba FDC ba members ne bagamba naye mu process gye muleese nnungi naffe tugikirizaamu era kyetunasalawo wano naffe aba FDC abali ku ground kyetujja okugenda nakyo bwatyo mwiru bwe yayitamu yali memba wa FDC naye ng'ate waliwo abakulu abatamuwa chance bw'ogende wa Asumaani basaalirwa nga bagamba oyo na wakabiina katono yakalimu yekko w'amaanyi abamu bayangwanga mangu kakati Namatende ye w'amaanyi luli yafuna obululu bungi ekirala ono n'omuluka gwavaamu gweri naluwerere abo baana b'amalaaya kakati naye n'abaana b'abamalaya nga bwe bazaala looya okitegedde bwe twagenda okubuza ground nga abantu bagamba nti affe eyo si factor omusajja tumumanyi abadde atuyambako ne ku boreholes wadde luli tetwamuwa kalulu lwakuba constituency yali olwo nnene teyali Bugiri municipality tugenda okuzuula ku ground nga mwattu basaalibwa azitowa abasoga bamuwagira abatali basoga bamuwagira ab'NRM abamu abaali beetamiddwa process yaabwe nga bamuwagidde bali avaala kale nno ne tumaliza nga tuleese omuntu ow'amaanyi g'abantu naye ng'ate ebibiina byo nga FDC kyekyali ekibiina leading opposition party nga kisazeewo omuntu mulala nga aba DP nabo ne baagala okusalawo omuntu omulala bwe kyali ne Mwaluwa bwe kyali wa Ssentongo bwe kyali wa Muzaanira so kyetugamba ne Kawempe gwoyinza okukola primaries zo ng'owe-NRM naye ab'NRM ne bagamba ffe gwe mulese ab'NRM abantu b'abantu muleeta oyo Maama Kasasiro nga si w'abantu